here. We live at Fangon Forest here in Makindye, and we here to talk to the man himself, the president himself here, the side, the Fangon master, the Fangon god. AKA Top 10. Top 10 Pro Max. Demigod. Top 10 anyone. Top 10. Yeah, top 10 Pro Max way, yeah. So we're here to talk about music and his life. Jabadde netutandikidde mpolampola eri ewala. So if you want to show mweyagala kumanya ki omwana yenna atandika abaana bangi mulabiddeko alinsira ebintu bingi leero azze akiyaringe byanaddamu si buvunaanyizibwa baffe nga bapresenta ye nga ye ekyo bigambo bye awo wenyini awo. So obadde okyangamba tugende straight into lockdown. Oyingidde lockdown yawo, strategy yo mu lockdown yali ki? Anti kati endongo ogamye endongo ebera calling kati wakwa calling teba obwezi totukawo buki mutuzi kati nabyo yita example wala wanga film omale film ezabashawulini dogo babamu nondango musa mushawulini tempo yayitamu n'emyako tukana kama toyanga master drunken master bichi yanga master mu shawulini tempo wakujja ku street ezwelo nali wakolanga go chobe mufere mbadde mumanyi nabo tukani bagamba katono yanga master mushawulini tempo maybe abayisemu benji kati mu ndongo n'endongo netuka nekiza nti no yanga master ndongo yekikiriza okola siba fanize nakirizisa ndongo wavuna ndongo music kati twali singa music kuti abadde muntu music yeyogerera nti kati goli kwelo lebe atolo just gomboliza wendongo kiba kimwe kama. So oyingira lockdown yeyo luyimba ki wasooka okutamu lockdown ng'etandise? No, biri yonna wayimba neŋŋamba lockdown ng'etandise olina oluyimba lwe wasooka okuteera mu awo mu 2020 awo batugadde watandika okuta oluyimba lwange lwalutaneeganyaza ndikolamu nga ndabo studio kati that's kati ne process ne tulikola ki ayo kuwanga awuliriza oy kende toka kupasa gani nyamu kweno kwa nyamu kwa sino wali kutako we akantu ako koyogedde aka people what oyo abantu abamaanyi power people we ngendeleza ako ku ndongo eyo sindabakugamba nansonga ate nkozesa ekigambo ne kati nze mbadde njala kukikutangaza mukwere ensonga eri kitegedde people wakati power of n'ebintu byenjogera nga ndi straight abantu balowooza ndi alogana bebuzibu nti tebabyawula ofuna tebakufuna bulungi banfuna buki ekyakola basikyabanyumiza emboozi zanyumiza abantu bakyamu etaga naye bantu nenyumiza abantu nga nalevu kubatuuse ntegambo kitegeera noyo akitegeera faani wuye anti faani ayinza obutakitegeera kikola bankulezi omunnyonnyola ategeere faani obeebaza abafaani bayatadde akayimba akatomu banaye anze mbebaza awo wetwawukanira naye si kibi kyokola nange ate kyekola si kibi nga bwogambye oli wanjawulo kanange ndi wanjawulo ku ngeri yange nti nebaza kale kati tutwale kwetu ati kati tubemba wanjawulo kinanga ng'oli wanjawulo ate tuli wamu kitegeeza oba onnimba ogambye ng'oli wanjawulo nti ye nange ate ndi wanjawulo ate bati kyokola abagwe alien nze Kristo Panda kitegeeza nze bwe mba ndi wa bulijjo guli wanjawulo oguli wanjawulo mba wa bulijjo oyagala kunkubisa kikukubisa tegeezeemu ogenda kunkubisa otandika okunnyonnyola bwoti oba ongattisa mwebale kubeerako omukulu yaŋŋaanya okwebaza nezikambeebaza waliwo bwe weebazaamu akatono n'ebintu bane temuyimbi muto bambi mumpagire ngenda kati tandika okubaabo bambi mumpagire waleko omuntu akola edduuka bwatyo edduuka ddene nnyo supermarket obanga tawunaga bambi mumpagire kikakatako ng'okumanya nti wali bataddewo China town so edduuka ddene sente zo nosimbanira yimbi okubiriza abayimbi obuteebaza abafaani babayimbi bakimanyi kati waliko nebibebe okulunga akogerako
Kaliwa. Bami mumpagire. Nakamba kanga kapya. Bebe kurusali kona yenga atandika. Ngamba kwano levu. Ate rabo bole vuchotuka kalivu chotuseko nawo sikichongira ngako kachambawo. Simanyi. Okujja ko manchogera nange nirabe enkoppa ntino kujja bashimanyira buki kati kibagamba buno obude kibakola. Naye okwebaza kubeera muntu bulamu. Kuba kwebaza. Bali wali okwebaza gwe. Nawe okubebaza okukuteekamu obudde bwabwe okugoberera kibi. Bravo, nkanko. Anzis. Anzis, tuveeyo ogenda kunkubisa. Nze nagaye gwogenda kunkubisa. Tuveeyo. Tuveeyo. Naye nga buli muntu ali wadde mukola kyagala kibe kiri. Asinzira kyagala otya. Kati nze abantu bakimu atali kyenjogera basobola kitegeera. Tino kati omwana osinga ajja bwatyo kati wona abaana ajja nakomentinga omusangako ekigundi nze gundi biki music nze kiki music kati nga tana comment yatadde nako yali tamanyi na kuyimba kikanga atalagayo muki ye muyimbi nga nalaga muyimbi kuna comment byakumanya omusinga nokola ki obuyimbi endongo bagipimira awo kuba endongo tebagisa ku kilo naye ate endongo erina invisible ranking nti bwosanga omuyimbi n'omuyimbi omuyimbi buli omu amanya rankaye ekitegedde bwekiri bwekiri omwesanga bwe muti muzimanyakumwesanga bwe muti omanya gwe rankala omusajja era oba ogiraba kiba giri okujja mumubuuzako muzeyi kitya oba okulivi yajja kale akubuuze okitegedde era mungeri gyabajja okubuuzamu gyomanya nti no kituufu badde sinatuuka kuvimba era ezo emboozi z'owulira enkeera waalo omusajja abwe akoze bwe butiera ki kwesaako lanka z'abasajja balala amaanyi. All right, 106.5 energy here. We live at Fangon Forest here in Makindye, and we are to talk to the man himself, the president himself here beside the Fangon master, the Fangon god. Abana bakwa aka chenda. Top 10. Top 10 Pro Max. Demigod. Top 10 yeri wani. Top 10. Yeah, top 10 Pro Max we yao. So we're here to talk about music and his life. Jabadde netutandikidde mpolampola eri ewala. So if you on the show mweyagala kumanya ki omwana yenna atandika abaana bangi mulabiddeko alinsira ebintu bingi naye leero azze akiyaringe byanaddamu si buvunaanyizibwa baffe nga bapresenta ye nga ye ekyo bigambo bye awo wenyini awo. So obadde okyangamba tugende straight into lockdown. Oyingidde lockdown yawo. Strategy y'omu lockdown yali ki? Anti kati endongo. Ogambye nti endongo ebeera kooli